bonna ababadde beebuuza nsibuka wano Lwengo, ndi muganda gere newankubadde nsibukira ddala mu Bushenyi era mu Banyankole mbeera Munyankole wawu. Ku luno nze kwogera nnyo ku nsonga z'Abanyankole n'enneeyisa yaffe abamu ku ffe abali mu gavumenti. Nga tukyakula nga ndi mwana muto kugina emyaka 4 gye nnina, muzeeyi wange yannyumiza ebimu ku byamutwaza mu buyeekera bw'ebiseera ebyo, nga yeegatta ku Bannayuganda n'Abatanzania baali balaba nti Amin yali yeefudde ekyeneena. Nawekityo mu 78 ne yeegatta ku bantu ab'Amwoyo gwa ggwanga baali balwanyisa Amin. Yoga nga bamuggyeko mu 79. Bwe bamuggyako nno era ebintu ne biba nga tebyatereera, akalulu kagenda okuggwa bo kye baasuubira nti kaali kakwatiddwamu era ne beeyokya ekibira. Naye mu kweyokya ekibira muzeeyi wange era annyumiza nti ngaawo mu 79 rather mu 8 awo nga Obote ne banne kati olwo banywedde, abasirikale enneeyisa yaabwe yali teewumya nnakabululu era bajjukira ebimu ku byabaawo nti abasirikale abamu 2 baali bakaayanira ku mukazi ali olubuto ng'omwaka ayana nti kirabika olubuto olulimu lwa mulenzi, omulala ng'agamba kirabika lwa muwala, kooli naye tufaaki tumubaage ekyo nakyo kiveewo. Awo yenneeyisa y'ekiggwagwa y'amagye g'ebiseera ebyo bwe yali etuuse. Kye tubadde ng'era tugezaako okuwaŋŋanako ebirowoozo nga Bannayuganda, naddala nnyo Abanyankole abafugidde eggwanga lino mu myaka 4. Bannayuganda baali babalinamu essuubi nti n'ekyabatwaza mu nsiko byebyo ebyaliwo: ekiwamba abantu, okutta abantu, okutwala abantu mu makomera nga tebaweeddwa mukisa gulabika eri balamuzi n'ebisinga ku ebyo. Era nga twali ffenna twesunga ng'eggwanga nti byali bigenda kukoma, kubanga abaffe ekikwambaza obukookolo ng'omulimu gw'okola naawe ogwenyumirizaamu ogwagala, Munnayuganda yandibadde yeebuuza kyekyaki. Muzeeyi wange n'addamu nannyumiza nti nga kyebajja bawambe mu 86 bwe baateekangawo road block baakeberanga abasirikale ba UNLF oba ab'Obote katugeze ne Titokero nga bakebera wano ku kibegabega, waabirangawo ekisipi ky'emmundu olw'okwetikka emmundu, kati nga kyekyayawulanga abantu abaali bakutte emmundu okuva eri ba civilian. Tekijja kubeera bwe kityo singa ebintu wansi tubikwata bulungi, kubanga ebintu bino byonna bikoleddwa ng'ensi ebiraba ne babirekodinga. So nga nze Omunyankole ne bannaffe Abanyankole abali mu gavumenti tulina abantu nze nga nze Kinnoomu abakyalina ensa nga ba General Koleta, General David Muhoozi, bangi, of course ne Speaker wa Parliament. Buli Munyankole alina akafu konna kalimu mu gavumenti. Mbasaba nga nze Munyankole munnammwe musabe bannaffe abalala balowooza endowooza ey'enjawulo nti ebikolwa byabwe tebinyumye era byetuswaza nga ffe Abanyankole, era tulina okukola ennyo n'amaanyi okwongera okwogerezeganya ne bannaffe be tugabana ensibuko nga President Museveni, muganda we Sale, mutabani we General Muhoozi, nti ebikolwa by'abantu abatono abamu ku ffe byantuzaalira akabasa, era abantu batandikenga natuboola n'otusosola n'otutigomya olw'ebikolwa byaffe bye tutasobodde kutereeza. Kubanga era omuntu yeebuuza essanyu ffe tulijja wa okuba nti abantu bakubibwa emiggo ne batulugunyizibwa? Era ne wavaawo ne bannaffe abasibuka gye tusibuka ne baba n'obuvumu nga n'essanyu balijja mu kuteeka ebifaananyi ebyo ku mutimbagano. Kifaananyi kikyoba
kubanga munnange musajja wattu gwe nno oyina abakukuuma, oyina emmundu, oyina zikonvoyi n'ensiri oba oli awo teyingirawo, naye ate ffe abasibuka gy'osibuka. So nze nga Ssekinnoomu Munyankole munnammwe mpa amagezi tusobola okubaako engeri gye tukwata eggwanga lino ne bwe tuba nga tukoseddwa eri bannaffe be tusuubira nti batuwakanya. Waliwo amakubo omwe kennyini abaagenda mu nsigo ge mwassaawo, kooti weeziri, be munaaba mukutte mubatwale mu kooti. Teri kintu kikubya muntu kumufiirako naye nga olina fayiro n'obujulizi obumala obuyinza omumusingisa omusango mu kooti. Ndaba ng'eyo enkola etaaga okukyuka. Eri bannaffe ffenna abali mu luuyi olugezaako okuwabula bannaffe okutereeza ebyasoba, n'eri bannaffe be tusuubira nti ate batutigomezza, tuzze nga tutegeezebwa nti mwoyo gwa sseruganda to reconcile n'okusonyiwa. Ogutali musango era ekirungi ennyo kubanga kye kitwala eggwanga mu maaso, okusonyiwagana n'okwogera ku byasoba. Naye ate twetaaga ntyo okuba mu mutima. Bo bano abaatusobyako bamalirivu okwenenya ebikolwa byabwe, kubanga era tuzze nga tukirowooza nti kiyinza okukubeerera ekyangu nakya buntu bulamu okusonyiwa. Katugeze omuntu eyavuga loole y'abasirikale nga babatwala mu lubiri lw'omusinga e Kasese, oyo ye era kyabulyazaamaanyi obutamusonyiwa. Naye abaffe, omuntu eyawa oda nti batte abaana abo n'abakyala n'abaami, era abaffe abantu abasigala nga bamulekwa ez'enfuuzi bassemwandu ne bannamwandu, bwe batakulaba nga naawe oteekebwa mu mbuga za kkooti obite ebyo baweewozeeko, tuba nga abaliddemu olukwe. Nkyasuubira nti waliwo abantu abeetaaga okusonyiyibwa, naye era nkyakkiriza nti wateekwa okubeerawo abantu abamu ababuuzibwa ebibuuzo ku nneeyisa yaabwe nga baali mu gavumenti oba nga baali mu bifo. Uganda aba bannayuganda bye baabawa okukozesa obubi obukulembeze, okukozesa obubi emmundu n'ebirala. Sinnakindi n'okusonyiyibwa kwandinyumye nnyo ng'abantu beetondedde abo be batuusaako ebitaanyuma. Awo eggwanga bwe liyinza okugenda mu maaso ne bwe tutakikole. Era nsaba bannayuganda bonna, naddala nnyo Abanyankole, kati kino kitukwatako nga ffe, kubanga abuulirira owaaboobo oba oli awo naawe bababuulirira ono nga naawe amatwe okunkumula. Nze nga Ssekinnoomu ndaba embeera esusse ogw'omulamuzi, so nno nga buno buntu butono nnyo okuba nga tubwogerako ng'eggwanga ne tugenda mu maaso. Tutegeera nti bino byasoba naye twalina kirooto kya kutuuka wano tutuuseewa. Bwe muba nga mwagenda mu nsiko okutereeza eddembe ly'obuntu, bwe muba nga mulina obubonero 10 nga kwe babawaako makisi mmeka, zino eziganye tuyinza kuzitereeza tutya? Naddala nnyo Abanyankole, emyaka 4 kati mugenda kwongerako gino 5 gibeera namu 5. Bwe munaaba temutuyambyemu abali mu gavumenti okweyisa obulungi eri bannansi, mugenda otwerekera ekikolimo wano, simanya litusonyiwa. Kafeero mu luyimba lwe olumu yagamba mbu bakagwe ensonyi batulya mpogola. Kati bannange, Banyankole bannange, mulekerawo okulya bannaffe oba ffenna okutulya empogola. Kale waakiri oba mutufumbeko luwombo, naye empogola eyitiridde. Akuume tunaddamu, Katonda banaaba ayagadde.